Munafa mwe tukwaniriza ku BSTV olwekubanga gyoli. Mukama kimanyi mwenna abategese ye muli eyo abakuumi mwebali nnyo okubanga gye muli kyamaanyi kyatende. Ku seti kyaziza mukadde waffe Ajati Salima mukono wali wano. Ajati Salima oli uti? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinya Salima Nsibambe mukusse mukyala muzira ngonge. Mama mukono. Okay. Kakati mama mukono nga biri awo tulina ekitambula okumenya abantu amayumba bagamenye wano mu Nasiri Ganda Nansa na yuna wansi mu tubazo oluva mu Lubijingo veri masana fu yona paka fa babusega bagamba nti babalabula ko kusinda kukyona ko kinalabye ku babalabula nakuzo omwezi kyali lumu mwezi gwali gwa November 2022 babalabula twagenda bamenya besigikiriza mbu abamu ne bagamba erosiza atukuza aberosinga tebalabikako mama Salima nsonga y'abantu okubeera mu ntobazi babamenya ani alinyezebwa neyanziza nnyo mwami Serubiri ekikulu kiri kimu ntyo entobazi gwe kenyini ogambye nti ntobazi kati entobazi ezo tulina entobazi eziri gazetted ezasengekebwa okuba nti ezo ntobazi era entobazi ezo nga za gavumenti kati gwe bw'ojja n'otandika okuteekamu kalinaayo mu butuufu oba oli mu lutobazi luba lujja tayimu ejja kutuuka lukuleetera ebizibu ate n'ekirala naawe ojja okusenga ogisengera ddala ddala ng'omanyi ti oli mu lutobazi naye abantu baffe bano abamenya bamenya kati abantu abo basengawo nga nnema eriridda wannema kitongole kyakatondebwawo oba kimaze ekiseera nema era no authority by the way kubanga kimaze emyaka isukka abiri nga kitonzeewo kati nema abantu abo bazimba amayumba gaabwe ne bazaala n'abaana baabwe kuba twabalabye bakubye ebiveera n'abaana baabwe bali omwo nga bagamba era situlina gye tulaga abantu ne batuuka okusenga awantu ne bazaala n'abaana n'ogamba nga gw'oliridda wa nnema anti nalabula kati kyenjagala omanye nti gwe nga nnema gwojjo n'omugamba nti wano obutobazi abantu abo abannema naddala ogambye wano mu Lubigi nze kankulageko ekintu kino emabegako ndowooza emabegako wano emyaka giringa ena nali nina akateekange k'ennunda naye nga tujjaawo ne tugula omuddo ogwo oguli kati abakazi basala omuddo twagulako abakazi naye nga abakazi batugamba ekizibu kye tulina wano bwe tutema omuddo gwaffe ne tuguteeka wano ku kkubo nema ejja nekola ki negutwala newamba amajambiya gaffe kati oluusi najja alaba ogenda okutunda najja ye naguza oyo kasitoma ate tolina gyojja kwogerera kubanga nema kati nga kyebagezaako kubalemesa kutema muddo mu ntobazi so nga ate bo baali tebalina kyebakusa nnyo ntobazi naye nga babalemesa babalwanyisa ejambiya nga baziwamba kati nebuuza ndi kati bano abazimba bo bazimba ddi nga nabaana abatema obutemi omuddo babadde babakuluusanya tebabakkiriza gutema bagamba mutema mu ntobazi ng'ate abatema omuddo sirowooza nti bakusa nnyo ng'ate abazimbyemu ebizimbe kati bano bazimba ebizimbe ne bituuka okuzaala n'abaana ne bazaala n'abaana baali balinda ki kakati tebayo Ajati nze bwe tuna ensonga eno njigaziya nti bw'oba onenya osooka n'onenya ebintu nga bisatu osooka n'omanya nti okenenya naye nenya mitendera egy'enjawulo sooka olutunulira ennema ng'ekitongole nti kyekivunaanyizibwa okukwazisa amateeka era bo ne balambika nti entobazi tezisengebwamu muntu yenna deni onenye n'abakubi ba pulaani tugeze ozimbe mu lutobazi bw'ozimba mu lutobazi bajja balakuwa pulaani kitegeeza bamaze okukakasa nti awo watuufu teryakuwa pulaani kwabo be bamenya kwabo be balina pulaani tewali alina pulaani enkoneko sitampu ya sekanso tewali tasobola okay kakati ab'amasannyalaze
bajja okuwayalinga n'okupima ki tebakuwa certificate kakasa nti olugabeerewo mu lutobazi bawa kizimbe kiri waggulu bawa kizimbe ekiri waggulu banoonya kiri mu lutobazi anti kiri mu lutobazi ate amazzi gagaana amasannyalaze gagaana okwakira ku kizimbe waggulu kati ndeeni obusibwe bunafu amasannyalaze tegalina kyegakosa kati olabye entindo teziriko masannyalaze entindo eziyita ku mazzi ziriko ate amasannyalaze galina obuzibu kati ez'entindo ziba zasengekebwa okusinza ku mateeka ag'entobazi nga bwolaba ekkolero libeera mu lutobazi era namanve tebanaga nti bagenda kumenya makolero gaayo naye bamenya abantu ba bulijjo abasinga mu ntobazi kyegamba gavumenti esatu zejogerako ye umeme ekkiriza okuwayalinga amasannyalaze mu nyumba eyaki ey'omu ntobazi eyo gavumenti abakubi pulaani abajja ne bakwata lwakyoze batuwe pulaani neyo gavumenti yakubiri then LC ey'ekitundu ekyo nayo gavumenti yakusatu okulungamya bano abasimba mu ntobazi nfuna kyegamba kadeni naawe ng'omuntu obuvunaanyizibwa ebitundu 7 ku 10 kuba gwogenda okukosebwa okategedde akantu ako nkategeera kati bonna boonenya ani gwosinga okunenya abantu baffe banafu bafere baagala ebyobwereere ne bagenda mu lutobazi ne basengayo nga balumanye nti olutobazi telusengebwamu aja siba kiri olowooza naye abantu baffe lwaki tebawulira kati kyekikundu ekikulu ajja tutaase abantu baffe abantu baffe tetulina we tubataasiza naye twebuuza tubabulira ekituufu abantu ababulirwa ekituufu naye lwaki tebawulira nze ndowooza nti mbeera embi gye balimu kubanga sooka olindeko omwami abantu baffe tubalabye nga bali mu bifo ebitali bituufu okumala ekiseera baali wano okugundi ku ttaka lya Leerwis era lweri bwe yajja okubamenya wawulira enduulu naye nga bazimbyewo nga bamanyidde ddala nti bwe bazimba ttaka lya leerwe oyina okugiwa gundi nga 3 era lyonna ttaka lyayo yali yaligula naye nga balina n'abaabaguza kati obwo bonna obunafu nze mbuteeka ku gavumenti yetakoze kimala first of all tensensitizinze bantu nti wano sensitization tegikoze kati bwe mala obutagikola ne enforcement nayo tetagikola enforcement ngovu nnyo nkugambye kati bano abatema omuddo babajjako amagundi ne baba nga babacunya ne bano abazimba waki tebabacunya kati waliwo juze balaga tolowooza bazimbye mu ntobazi zokka bazimbye ne mu nnyanja tolabye amazzi we gagenza okuyingiwala mu nnyanja we gasazeeko ebitundu kyenkugambye nti gavumenti tegambye bantu ki temala tebasensitizinze kati bumala okusensitizinga abantu then tekamu enforcement naye enforcement nayo tegikoze abantu ne batuulaawo ne bazaala abaana kati bagamba tebalina gye balaga abantu baffe kubanga biva mu ntobazi okimanyi amataba gabasaanyeewo bakabire gavumenti gabasaanyizaawo kubenga lusanyuke bagenda neze kyenkugambye nti gavumenti yaffe tetaddeemu maanyi ereese maanyi ku destroyinga mu kifo ky'okuziyiza ate bagamba nti okuziyiza kusinga okukola ki okuwonya bandibadde otandika baba baliiriddawa sente ezigenda mu nnema teziriiwo kyogamba nti baali they are lacking the enforcement tibotunulira nodenda ku kiwandiiko nga kiraga nti babalabula ekyali kimenyaawo mu Lubigi babalabula emyaka 2 egiyise nga bazimba dde amayumba nze kyengezaako okugamba nti omuzungu agamba okuziiza kusinga okuwonya oli atandika otya okuteekawo omusingi okimanyi nti era wonna wabbalibbali newaffe mu byalo gye tuli emukono olutandika okuzimba bwoti nga pulaani ejja chifu najja owa gavumenti kati abo bazimba abachifu balirida chifu bajja bamuwenguzi kati si wa gavumenti kati sikugambye nti gavumenti yeremeddwa yereesa abantu bano okubonaabona kubanga senga wabagambirawo temuzimba wano bateekewo n'ebipande nze nkugambye nti ne ku lukalu olutandika okuzimba bwoti ng'abazedda tuwe egundi pulaani yawa neeriwa kati bano babawa pulaani era bagendayo ne babagamba ogamba nti no obuzibu bwonna buli ku gavumenti kakati basigalewo
tebasigalawo bagenda naye amataba gabasanyeewo bagenda kubanga olwedde bali mu bukyamu okumanya tuyina ekizibu nga kyonna kiva ku gundi ku gavumenti yaffe eyawakati Namanve kyali kibira ng'ekibira ekyo kisengejja empewo yonna eva mu makolero no tewali kkolero eva mu bantu nga ffenna oxygen avaawo najja n'asaasaanira ekibuga abantu abalala babizimba genda France bazimbye ebibira nga okwetoolola big cities kati olaba ffe ekyaffe twakisaanyawo ekya Namanve mulimu makolero naye ng'ate ejjinja makolero ate go gafudde bufi ebifo ebiteekwa okubeeramu amakolero bifudde bufi kati baddira residue y'ebintu byabwe byonna ne bagenda ne babifuka mu migga amazzi g'abantu n'ebisolo bye bayifukamu tetubimanyi ne bagamba nti olaba kati wanono kuba kati omugga genda kusezibwa genda ku Kasaala gyonna migga giri awo giri mu mukono gy'amaanyi nnyo gyonna baleetawo ebisejja si bisejja embozi veeka ezo ziri nakyo naye bimatirizo byabwe bibagera ne bagenda sezibwa ku maini kwenyi babidampinzaawo enkuba bwejja juzi omukasaala omusajja yangamba nti kati olaba wano bino ebintu tetubimanyi oba biri eziri byaki amazzi gajja ne gayanjaala wonna ente zaffe zigenda kufa ekyo nakyo nnema njagala akitunulemu aleme kutunula wamu wokka atunule kati maybe ng'ogyeko ekyo kikutundikane that's the awakenings of the nema naye kati kimu kiri kinu LC evunanyizibwa ku nsonga zino okuba nti no kati evunanyizibwa bagivunaani batukene okugamba nti LC eriwa lwaki yatuteekako omukono nga tutukuze mu ntobazi LC olinawo ginenyeza mu bintu bino ku ndagaano eziteekebwako emikono nga zaguliddwa mu ntobazi olinawo ginenyeza LC oyo ogiraba LC chairman owawano yalayizibwani batuuze omulamuzi omukulu tumanyi bifa mu ggwanga simanyi LC wano yalayizibwa omulamuzi wa gavumenti kati kyotegeeza kyeki ali mu mateeka kati bw'aba ali mu mateeka ng'ate tasobola kulaba kiri mu mateeka ogwo musango ogunenyezaani LC yenenyezebwa nkugambye bakozi ba gavumenti nkugambye nti ani yamulayiza mulamuzi yamulayiza kati mulamuzi bw'abanga alayiza ali mu mateeka ga gavumenti kati gavumenti yennyini ono representative wo ow'omu kitundu oba teyasobola kulaba nti luno lutobazi n'asayininga tukizaayo ewa gavumenti nti gavumenti yuwa feria kakati kambuuze ono omukungu representative asayiningidde abantu abazimba mu ntobazi zoganyi ng'ate aziraba nti ntobazi ffe tetwexpectinga muntu wa LC1 kuba nti tamanyi bigenda mu maaso mu ggwanga abakulembeze baliwo okulungamya owa LC1 gw'oyina okulungamya kati toyinza gamba nti nteerako wano omukono nga ddala agula kifo nga totuuseeyo era bw'ona oguteekako nga totuuseeyo anything can happen va ku bano kati abaze ne basengula naye baabagula ewalala bagenda wali ku site babikola babiraba n'abeerosi baffe bafere olw'enguzi lwakuba tebali followed tiri abagoberera gavumenti yandibadde bagoberera chairman okoze otya basayininga endagaano emirundi ebiri n'atunda ekintu ng'omuntu atunda talaze bwannanyini bwa kintu owa chairman n'asayininga ebyekiyaayi kakalaje gatumaliriza omulomo ogwo kati abantu bano bamenye tubamagezi kubanga babamenye baliwo mu bukyamu mu ntobazi bo bamenyeddwa bali awo n'obwana bwabwe tebalina kyakukola ate batugambye nali mpuliriza jenoomu UPDF akulira ebikwekweta ebyo mu kumenya entobazi oba mu butonde bw'ensi yagambye tukyamenyera ddala tukyamenya tukyajja ate olunamu bagubadde ogamba nti baagala eseresi bagambye tugenda kumoddemu twetegereze tegeeza ekikweddu kikyagenda mu maaso ekyokumenya naye bwayisa ekijja paka wa amagezi abantu bano abamenyeddwa basengukenga bukyayi wangi banoonye gye balaga tebawalira ate kati banawalira ku ki banoonye byalaga banoonye gye balaga balage bwati tebalina ate bavaawa sooka olabe ebiseera
ng'ebya Christmas. Badda mu byalo. Abantu bonna badda mu byalo. Osanga ekibuga nga kyereere nga kirungi nnyo bonna badda mu byalo n'abo abantu abo bola abannema nabo bajja kuddayo gye baava. Tewali gwe bazaalira. Abali mu ntobazi. Tewali gwe bazaalira mu lutobazi awo. Kati emagezi kigowa omuntu omulala atanagula mu lutobazi. Bw'oba ogenda ogula ekifo. Akola atya? Sooka omale okumanya obukakafu bwakyo. Si lutobazi. Nti si lutobazi. Sooka olabe waliwo ebintu ebyalinga entobazi naye nga ttaka ly'abantu. Eryo bazimbyeyo. Naye dino tobazi gulina n'omugga ogulaba. Awo waliwo we baali bazimbye awo kumpi awo ku lubigi awo baali bazimbyewo olumu amayimba naye enkuba yajja mabegako eri nejja gonna amazzi ne gajjula ne bagenda amazzi nga gabatutte. Kati bano bakozesa advantage ne mu Lwera waliwo abaali bazimbye mu Lwera nga bataddemu n'amaka ng'olaba n'olengera obugundi naye enkuba yatonnya nnyo eyo amazzi ne gajjula bwe bati ne bagenda naye kati bano basobe bagende nga amazzi tegannajjula ne gavumenti eri supposed kubanga buli wazimba mu Lwera embeera y'obudde bagitaataaganya mu ntobazi zirina okubeerawo. Omunaku akola atya? Omunaku ate omunaku yaliiriddawa. Teri munaku yogamba. Omunaku yaliiriddawa. Tetunnabeera n'abanaku wano. Togamba nti abantu ba wano banaku. Ate si banaku. Bwe babeera nga banaku baba baava. Bwe babeera bali Fiji bagende Nakivaali. Bagamba gavumenti ebatwale Nakivaali.